Bwetuukiddewo mu kifo kino tusanze bazibye ekkubo eriva ekibuya okudda e Busaabala nga tewali kidduka na kimu kikkirizibwa kuyitawo. Ekkubo balisimbyemu ebitooke n'amayuuni kw'ossa n'okulundiramu embuzi. Bano wakati mu kwekalakaasa boogeredde gavumenti ebisongovu nti eremereddwa okukola oluguudo luno kyokka n'enaayiza ez'ebunaayira. Genda kukola gakongo wano tuli bubi. Laba enguudo za wano bino laba piki w'enamula. Enkuba gyatonnye twalemeddwa okuyita ku kkubo lino emmotoka yayiza buyiyayise wakawuki ate naye wakweyiiya. So twetaaga oluguudo lukolebwe olw'e Busaabala abantu baddemu beeyagale naye nsaba bannayuganda tukume emirembe tekolona bintu. Bano badduse n'okulowooza nti gavumenti yandibanga ekikola ekigenderedde obutabakolera kkubo olw'okuba Kyagulanyi Ssentamu alinayo bizinensi e Busaabala kubanga abatuuze bangi bali bakkiriza okuwa ebibanja byabwe awatali kuliyirirwa. Kyagulanyi mukadde mupya nnyo ku luguudo luno, oluguudo lukadde nnyo, embeera yaalwo si bya Kyagulanyi era sisaagala babiteekemu byabufuzi ffe bajje batukolere era baleke kuteekawo mbeera bino bye bireetera n'abantu okwekyawa. Ebyobusuubuzi bingi ebiyitako kubanga nawe kenyini olutunuulira si oluguudo luli awo tukola ki tulweyagaza. Gavumenti wadde yasayiniza kontrakiti y'oluguudo luno tujebaza naye gye batandike abantu bali bubi bajje bayambe abantu baffe. Oluvannyuma poliisi eyiiriddwa n'eragira abatuuze okugula ekkubo n'okusigula ebitooke wadde nga abatuuze beeremye. Ssentebe bavuzi ba takisi ku luguudo luno Lukyamuze Ali ategeeza nti embeera mwe bakolera si nnungi n'akamu kubanga gavumenti yagaana okubakolera ekkubo. Abatakisi tebakyasobola kutambula, abagagga tebakyayagala tuwa mmotoka zaabwe. Tusaba busabi bekikwatako bageyo batuyambeko tutereeze omuli oluguudo lwaffe. Abantu b'e Busaabala kizibu kye nnyo kye baakola. Gavumenti eriko bagiwagidde okumala ebbanga mu mbeera yonna eriwo naye era tewali kikyuseemu. Lwaki tebavaayo kutuyamba? Omubaka Makinde Ssaabagabo Ssempala Kigozi lya Beene agambye nti ekkubo lino ligenda kutandika okukolebwako mu bwangu ddala era si abatuuze okubeera bakakkamu. Let us work together. Let the contractors. Yeah, the way is coming. Because now when they are not